tolina kyamaanyi kyosobola kunkola. Omukulu Bobi Wine woono esaidi eno agamba alina byakakasa munnange leero tabadde mukakkamu n'akamu ate nga mwana mulenzi munnange ateekingisa naye alina byakakasa yagamba nti nno nedda nze siri muntu wa ffujjo siri muntu munnange wa ffujjo byengenda okubeera nga nkutuusako mu maaso eyo kw'ossa ate ne mwana mulenzi munnange ate Fik Fameka n'omukulu munnange ate Golola Moses ngenda kubeera nga ntandika wali n'omukulu Bobi Wine yabaddeko n'olukuŋŋaana babadde bali mu kwaniriza bammemba abapya mu kibiina kyabwe ekya NUP era nga wali okusinziira ku bubaka bwe yabadde awa abantu wali munnange bannange omukulu Bobi Wine emitima gyakola ki ndabika emitima gyakaluba muganda wange kubanga agambye n'agamba nti nno nze tewali kyamaanyi kisobola kunkolebwako bannange kasooke nkuweeko katambi kano ate ndyoke nkuze ne bw'onkwata osobola kunkuba miggo osobola kuntulugunya osobola kunkubisa amasannyalaze kuwota boodi ng'oba kunzita tolina kyamaanyi kyosobola kunkola n'okufa tetukyakutya kuba tewali nze tewali agenda kufa mu kyange ze ngendo byefiira so tebalowooza nti basobola okutiisatiisa mission gye tuliko tekyukanga tukyali ku mission yemu yakutaasa ggwanga lyaffe tulitaasa lujja nga tulijjeeko ababbi abakulemberwa Ssaababbi gwe bayita Museveni naye nga byebyo ate nga n'ekirala ku update endala era ebadde etambula wali omukulu Bobi Wine nga bw'olengera akatambi ako abadde nga ataddeyo ku application ze ez'obwa president okubeera nga yeesettinga munnange nga agenda komawo ku bwa president okwesimbawo munnange side eyo era nga alabiddwako wali ng'ali mu kuwaayo application ze munnange nga bw'ogezaako okulaba akatambi ako naye nga byebyo munnange ate ebiri mugenda mu maaso side eyo ku kitebe ekya NUP nga byensobodde munnange ate okubeera nga nkutegeezaako kakati awo kankuggyewoko ate nkutegeezeko nti nno King Saha munnange naye avuddeyo side eno yagambye nze bannange siri muntu waki wa ffujjo naye ate nsobola okukola ki okwerwanako bannange King Saha naye gweoba olaba King Saha si muntu wa ffujjo muganda wange naye nga si byange ebyo just ndi mu kwogerako bwogezi sigenda kubeera nga ndwawoko kansooke nkuweeko katambi kano olabe byabadde agamba nze muntu atabeera mu ntalo wabula nze muntu erwanako kati mu kwerwanako nyinza okulabikira nga ali muki naye esibeera mu ntalo nze wala nze otherwise ebintu bingi byendaba nga tebinkwata nze muntu atabeera mu ntalo wabula nze muntu erwanako kati mu kwerwanako nyinza okulabikira nga ali muki naye esibeera mu ntalo nze wala nze otherwise ebintu bingi byendaba nga tebinkwata byebyo nno munnange era nga bw'owulidde bw'atyo bw'abadde akakasa omwana mulenzi munnange ateekingisa ng'agamba nti nno ye si muntu wa ffujjo naye nti nasobola okukola ki munnange ate okwerwanako esayidi eyo byebyo nno munnange ate ebivudde esayidi eyo ku mwana mulenzi munnange ateekingisa era nga akatambi ako kabadde katredde nga wali ku mukutu ogwa TikTok awo nno nkugyewoko katugende mu maaso Fik Fameka yabadde ne show e Kabaale era nga wabaddewo ko wali by the way n'akatambi akabadde katambula Golola Moses oyo ye yamulese ku stage nga amusitudde show yayuguumye yabadde y'amaanyi nnyo era nga yabadde successful ey'omwana mulenzi oyo munnange ate Fik Fameka era nga babaddeko kaawo mu kifo munnange ate kibadde kirabika obulungi bullshit water. Bullshit. Ndi ku medicino ate yangamba nonyo bullshit water. naye nga byebyo munnange ate omukulu Golola Moses ndowooza olabye ebintu byabadde ayambadde
abadde ayambadde enkola ya Kiganda bw'ati naye nga weebityo munnanga ate weebitambudde era nga wemba kyekinzeeko abantu bano kakasa nti no video gimpe like kosa ate n'okusubscribinga kasita obeera ng'osubscribinze update zonna oba ojja zifuna ebisigadde oba ogenda bitulekera bulekezi ojja kubeera ng'ofuna notification bwe nti bwenkoze kakasa nti nno okikola osubscribinga wali wonna kasita obeera nga tonnaba ngenda kubeera nga nkomawo mu maaso eyo n'ebirala